Sector wakabi tuli ku SB4 Media tusinzidde wano Makindye otugenda okubeera nga tugenda okusasanira ensi yonna tumirako gwe wena ali atulaba buno obudde okola kyamaanyi nnyo nyini ddala omwezi gwa December festival season abasama bakomyewo Uganda abasama bali mu kudda nangaba nti eno season twagiwaayo kummwe ababadde ebweru wa Uganda okujja okutunyonyorako kasole koyinza oba ngwena kasole kakasanyu oba kannaku konna byoyiseemu eyebweru ojja kujja wano ku SB4 Media tunyonyole osharingako naffe emboozi eyo esimu eri ku screen yo kwoyita n'otukirako n'otugamba nti SB4 nina akaboozi mbadde mu nsi bweti obadde bweti nina akaboozi kange tukanyumyemu ku SB4 Media tukukuwaniriza nnyo omalu ali ku kamera oli ku SB4 Media tugusa ensonga subscribe likinga sharinga nenga onako olwaleero tuli mu kafo kalungi nnyo weather nungi nnyo akawewo kalungi akawewo k'emmere kyekyo tumaze okulya tunoza tino tetulidde naye nga omuntu omukulu tolina kulya nga wonyumya nzize okunyumyamu n'omusajja ono Guy muyimbi yayimbako oluyimba ne lufuuka ensonga yayimbako oluyimba n'ategeka launch yali Namboole na Kivubo yali Namboole launch yali yamaanyi nnyo bamuleetanga kabaka ye musajja eyali amanyi nti ye musajja eyayimba oluyimba buli muntu limuwe essuubi nti lugenda kwetawo enkyukakyuka negattaako nga tunyumyamu ne Adamu Mulwana toka kwa balabala tusasukula naye nsanso okula ogamba ki SB4 oli bulungi oweekwesa otubuzeeko mbeerayo mwana mu nsi ya Bosque eno nga nsirise wendowooza ekiddako naye nga tuli bulungi kulikayo ebweru sinava bweru wendi wano just nsirise busisi nembula naye sibadde bweru kufaananidde omusama bulijjo tumanyi nti munnange toliimu afulumamu kuba wasirikira ddala tetumanyi oba kiki oba kutiisaamu sikuntiisa nze nyimbira nsonga simala gavendi kyova nze simba nyimba za mukwano switi ddaali wabale bina nze nyimba oluyimba nga lulina ensonga ekuba kukyusa mbeera nga jujja gikyusa okay ali ku SB4 Media waliwo abantu abamu betubuusa amaaso betugenda tujjako ebirowoozo byaffe naye tukkiriza omusajja ono yayimba oluyimba tuwe mukapera ku luyimba olwo toka kwa balabala Besigye ameingia towa Bosco ng'oluyimba mukama tubadde manyi ti ono nti omuzindalo Gwisu gupikinga nayimba ngoli nesa oli mu nsi yo yonna okweyagala n'ensi tetugyeyagaliramu tuwe mukapera toka kwa barabara Besigye ameingia towa Bosco wako tunataka jifunguo chicho wayimba ng'okola bwoti nga tobukola kati tuli wano kamera tukolelemu kali kategeeza wekati toka kwa barabara Besigye ameingia towa Bosco wako tunataka kapoda akasinga okunyumira kadako dokitari zo tuyambe Bosco ngatuta ndowooza mukulu omutegedde bulungi bamuyita Adamu Mulwana tweyonjera amanya gamatuufu manya nze Adamu Mulwana owatoka kwa barabara banzala Luweero awaava entalo ffe bamulekwa b'olutalo okay tugala kutunuulira ensonga nnyingi nnyo zerugenda kuba nga tunyumyamu oluyimba olwava ku kyokuluyimba oli mu kibiina ki kubanga ekibiina kyammwe kigenze tetukyakiwulira wayimbira oluyimba nayimbira Besigye sayimbira kibiina kale omusajja wo tetukyamuwulira oluyimba olwo owuliza temuli mu kigambo FDC nayimbira Besigye personal nga mukwano gwange wayimbira Besigye naye ng'oli mu movement sibeerangako ate tompemula kutuuka ku ekyo tompemula muganda wange kummalako mirembe sobola kubeera mu kibiina kya movement obanga ali mu ssabo obeeramu NRM naye ng'ate mukwano gwo oyo mukwano gwo nnyo yewa movement tabangako wa NRM muleke kusala bigambo ne mukayimba kali yalimu agitabeera naawe abayimbi batupangisa ne tuyimba
naye tabeerangako wenaale musayo temumutema bigambo. Okay. Bakuzaala Luweero awasibuka entalo ffe bamulekwa b'olutalo Museveni bonna bafiira mu lutalo. Sirina muntu yenna ku nsi era kyova olaba Bosco oyo simanyi nakisinyiza kumusaya oba Katonda alina mwoca nga kisiki. Soka tusaka tulindako okugenda eyo munnaye tubive mpolampola tugende mpolampola. Gwekyo kyogera lwakuba nti tolina nkovu ku mutima. Ffe abantu abamu abali mu ggwanga tulina obulumi ng'obulumi bwe bwatuleetebwa gavumenti eno ffe abantu baffe olutalo mu Luweero tetutasigaza wadde abantu. Tunyumize ku lutalo olwo lwajja lutya wakusanga olina emyaka emeka? Olutalo olwo nzija okugamba nti saalulaba kuba nali muto. Nze kitange omukuba amasasi nalina emyezi 2 mu 8 mu 6 nalina emyezi egi naye wenkula ebyo byonna ekula nasigala ne jjajjange yansigaza nga abantu bonna bafudde abasinga baganda bange baki ye yankuza ebyo byonna yannyumiza binyumize nanga kitawo andaga bifaananyi kitawo ati ali tuli mu kudduka zaali ssaawa 4 abayekera ne bajja kuba nze muzeeyi wange yali chairman w'ekyalo Luweero kati banaabayekera bakubanga abantu abo era bamukuba yali ansitudde bamukuba amasasi wansi era abantu ne badduka bonna bakomawo bukomi kulanga nkaaba nga muzeeyi wange yafudde ndi mu kitaba kya musaayi. Bingi bye tutaagala kunyumya kuba oyinza okuwulira nga omutima gukulukuta amaziga lwakuba nti gubasajja. Si gwe wekka wekali mu mbeera eyo waliwo n'omuntu omulala ali eyo atulaba naye ng'ali mu mbeera eyo gye bayitamu. So tunyumya emboozi eno okugumya omuntu ali eyo oba ne tusomesa omuntu ali eyo tugikwate mpolampola ojja kuguma tuginyumye. Twayita mu bizibu bingi wadde nali mutonde wa myezi naye we natuukira okukula ffe abantu abamu twasanga obuzibu nga Luweero lutalo luwedde nga ekyalo kyafuuka bakita matonga ennyumba zonna zajja bakubanga kuli omuliro famire zonna nga zafa osobola okutambula mpaka wano eri katwe ku poliisi nga tolina mulirwana abaawo bonna baafa nekula nejjajja nga tukulira mu kayumba era singa n'akayumba ako gye kali mu kyalo akalikawo nga kijjukizo nga tulinga nsolo okubeerayo ng'abantu bonna ku kyalo baafa nga mubeera mu mbeera yalinga ey'ensolo ebintu bye mwalina ente embuzi nga zonna mwasanga baazitwala baabitwala ng'obulamu butandike byonna ebyo jjajjange yabinnyumizanga naye nagenda nkula naddamu n'abinyumiza era ng'embeera mbi twasanga obuzibu mu byensoma okuzzaawo okusula life of living ogimanyi nti obulamu okusula. Jjajja ye gyali yafa dda. Mwasanga obuzibu mu byensoma wasomako? Nasooka talonga luweddaawo ne tukula natalawo okugenda ku ssomero nagendawo ndowooza nina emyaka nga 7 nengenda ku ssomero awo nensomako busomero eryo wagira lota taata waffe omuto abeera Kampala awo ekibuye amuta wayitawo ebbanga olutalo oluyingidde tugenda tuli mu 9 muziizo bakomawo balabe ekiriwa najje wajjajja nansanga bali mu kwabya lumbe lwa taata wange nandeeta e Kampala. Nalina emyaka gyali 7 8 nalina emyaka 7 paka ku 9 nandeeta nanteeka ku ssomero ntandikira ku ssomero eyo baali baliyita ebuloba yalina amaka agensoma ntandika okusoma primary nasoma primary nenzija mu secondary nensomero ebuloba haya awo nvaawo nengenda ku St. Augustine gye namalira naye nga kwali kutasinga teyali taata wange omutono w'e Kampala kujja kunnona naali badde ndowooza sigendako mu ssomero. So obuzibu famire yange n'ab'okukyalo nabyo twayitamu buli w'obirowoozaako abantu abamu batulaba n'osiba omutima n'oyimba oluyimba bwe lutyo si kwagala bulomi bwe tuyitamu. Abamu nze ntunuulira abayinigika nga basanyukira NRM ne Mwami Museveni basanyukira mu musaayi gw'abantu n'amaziga g'abantu bye bayitamu. Era kyova olaba kampeyini za 2016
wezaatuuka nali ewaka ne ŋŋamba kiki nsobola okukola nga nze siri musirikale siri muyeekera siri munabyabufuzi nenga kiki nsobola okukola ekisobola okugatta ku tafaali okulaba nga gavumenti eno evaawo eyalabye abantu sokokomaawo bamita SB4 tuli ku SB4 media tukwasaganya nsonga tulina omukulu Adamu Lwana omusajja ono yayimba akayimba katoka kwa balabala Besigye anayingira kayimba kakola nnyo tuli kutunuulira nsonga ku lwaki yakayimba otunaavira wano ng'omutegedde bulungi otunaavira wano ng'otegedde ensonga ku lwaki yayimba akayimba ako otunaavira wano ng'otegedde akayimba ako kamukolera katuukiriza ekyo kye yali ayagala kakole befunga tonayimba akayimba ako mu kika kyamwe waliyo omuyimbi yenno teri wadde amanyi wadde okwogera ku bwali musiku ku mukolo teri akimanyi teri amanyi nze simanyi Katonda ayinza okuba mu famire yaffe abantu bonna abaafa najjanga mununuzi wa famire oba luliba olwo ndizaawo ekitiibwa kya famire yange ng'oggyeko taata wo ono yali e Kampala olina baganda bo bonna baabatta tolina muganda wo yenna sirina tobeeranga fulufiga yeegana taata we mbu yafiira ku front line ate nga musajja gyali batugamba nti gyali wali nateete naye tobeeranga oli wano otuddeekadeeka nga baganda bo gye bali olaba neyisanga fulufiga tulina enjawulo kati kankusubire obutalimba oba olaba neyisanga fulufiga kuba bw'otunuulira fulufiga n'omusawali byayogera nebyomubuuza nebyaddamu tulina enjawulo nze naye sosobola okufaanagana ne fulufiga era nenkola fulufiga byakola ekyo nandibadde nakyogera dda kuba oluyimba luno oluludde nalibadde abazze bangoberera bazze bawulira interviews zange zonna mbeera ku mazima na bwenkanya toyina taata toyina maama toyina muganda wo abaliwo okujjako famire ya taata baffe abato abalala batata bona nti golina muganda wo abo balina omukisa kuba taata waffe yali yasikira famire nga yali mu kyalo kati bana abato batata batuganda babato be bali e Kampala naye ŋŋamba mu taata wange ne maama zaasigaza muntu okay oluganda nti mu famire yammwe temuli yadde omuyimbi otandika otya okufuna ekirowoozo ky'okuyimba tandika biwanvu nno kubanga wemmala okusoma okuva eri nenzije ne wataata wange okusala amaroodi waliwo sisanga bamuyita Namulwana wataata wange omuto alina ka petrol station kalinga awo nentandika okutunda kapampa amafuta nentandika okulaba abayimbi tandika okulaba Lutaaya ndaba Hajaruno oyo ajjanywako amafuta afuuka mukwano gwange ntandika okupiikinga okwagala okukola ki mpuliriza ennyimba zaabwe olwo music atandika okunyingira mba ndi awo neŋŋamba naye nensonda sente oga neŋŋamba abo nga nemugamba naye nange nsobola okuyimba ki okuyimba ate nno nga sizze nti simugamba nti nzije nyimba oluyimba lwa campaign nga njagala kuyimba bino byalaavu biki ebyo kuba balinga ebiseera oyo music yaliwo mu 2008 nga ziwalayo oli misi kituuka kifansalira waliwo tiketi bazigulawo nga olwo teruleka muntu wansi okitegeera kati ate ng'afuuse mukwano gwange naŋŋamba ojja kujja Can Records mu kalenda nenzija tandise okubeera n'abayimbi awo nfafudde mikwano gyange sasuddeawo studio waliwo akayimba ke nali ŋŋenda okuyimba naye nali ŋŋenda ku recordinga ng'enkya ku mafuta gye nali nkola waliwo manager n'atikkula amafuta bano oba abantu bayinza obutakitegeera nga ekimotoka kino okiraba ekitikkula amafuta weyajja n'atikkula amafuta bagadipinge mu kinnya ye oba ateekamu buteesi teyagatikkula etikkula amafuta batuuzamu butuuza gundi batikkulako matono malala n'agakola ki nze nali nkola ku shift y'ekiro bagenda okukeera ku makya okudipinga mu kinnya nga temuli mafuta sisita wange n'agamba sheeka mwekubanye n'asikaali ne muleeta ne munuunamu ki manune nemugamba nze pampu yange balansinga mita yange yiino natandikidde wano balansinga sente ze nnina n'agamba lwaki mu kinnya amafuta tegaliyo
nagamba like wegasse n'abantu okole ki nemuleta abantu ne banuuna amafuta ne magamba gundi ziizo musumula bansumulule wadde muba mwabbya amafuta ne mutaba wadde amatonda agatonnya ne tukyankana ne sister wange ne neegoba ku mulimu ne ndyoka nzijja mu studio ewa Ssemakula ne mbeeranga naluuno oyo wagenda ku show muwerekera ntandise okutimba ebipande ebyo babeera ne show nze mbitwala ishaka n'entimba ku miti campaign wezituukira naye mba ndi ewaka ne mpulira nga ennaku ennuma nali nva nakutimba eyo bipande kanyanya nga nkooye ekiro mu kazigo kange nga ne Mukama singa taata wange yaliwo singa sibonaabona kuba taata wange yali musajja mukozi twalinga mu kyalo naye nga tulina obulamu obweyagaza ebyo bifumitizo obiraba n'obulamu bwempise okuva jjajjange yali ansigazza bwe yafa byonna nembirowooza nengana naye mu kifo ky'okulikodinga kali akayimba sente zikanzirugize nawaayo deposit kankolemu oluyimba olwo lwa campaign wali olulinaddo awe natandikira nenoonya chorus ninga kanjiye nali manyimu akaswahili ngeri gye nabeeranga n'asikaali ku mafuta nga njigiriza oluswahili yakuuma nensookera kutoka nesooka nemubuuza nti wengamba omuntu va mu kkubo nangamba ugamba tooka kwa balabala nentandika okuyiya chorus eyo njiya chorus eyo nenteekako vaasi oluyimba nendukola ki nendufulumya mala okulufulumya saabulirako muntu n'ogu alunda mukwano gwange naye tiyamanyako nti nalikodinza oluyimba asikunzita naye nakuuma ekyama nkeera netukeera obudde bwakya nengenda kwefudisi wali nentuula ku kabalaza nenkonkona mu office manyiwo efudisi awo yamaanyi esinga naawe kimanyi nengenda nembuuza office za Dr. Kizza Besigye nenkonkonawo waliwo omuwala n'omulenzi ku reception ebangamba oyagala ki bagamba nina akayimba akayimbidde dokita naye mbadde njagala akawuliremu akakozese mu campaign omuwala nangamba tojja mulaba leeta CD yo ngenda okutunula wagitwala nga CD zikoma eno nyingi nnyo nenzira step emabega nengamba nedda sijja kukola ki nangamba gireeta wano nangamba njagala Dr. Kizza nangamba tojja mulaba tolina appointment naye nensirika nenzira wali ku lwaza kuba najjawo saa 7 lw'emisana neninda ziba ziwera nentula kabala ziba ziwera saa 9 ngenda okulengera mu dirisa ng'asituka ndokola ne dereva waayingidde emmotoka etokota nenyimirira nesetinga kumpi najja nga atambula bwati nenzija nemutuukirako mangu nenfukamira wali omumanyi naawe Besigye ani yali tamumanyi mumeka muguseka naawe 2016 wali tonazaalibwa okati nemugaje baliko dokita musajja oyo abantu balina engeri gye bamulabamu oba engeri gyakulamu balaba ng'omukambwe naye ate ye muntu asinga okuba omwangu ng'omusemberedde nangamba nankwata mu oli otya nemugamba dokita nayimbye akayimba kaako kawulirize nangamba kale nagalawo namala nasendabiramu nangamba leeta enamba ey'essimu nga tannaba kuba olwayingira naggalawo oluggi ne bamuggalira n'atuula namala nasendabirwamu jangu mulenzi leeta enamba ey'essimu mwana nga nja kukubira kati era omanyi omuntu omukisa Katonda gwaleeta kuba CD zaali muli nga zijjudde zitabayimbi baleese ennyimba naye nze bwe namuteega dereva n'akateekamu mba nfuluma ku gate nga nabo bafuluma nga mpulira endongo yeyange ne ngamba mungu onkoledde nentambuza ebigere nenzira mu kalenda teri akimanyi ne producer David kuba mu studio ya Ssemakula eyo twali kodinga nga yiye nga tasobola kukkiriza tajja tukiza kuyimba bintu webityo twamala n'okukola data ne tumukweka tebatugwamu era producer ya sirikati yanyiga kirunga amanyi wabyogerera bagenda kukola ki kumugoba wayitawo ewiiki mbandi ewaka nebasa saawa zaalinga 5 ezekyo akasimu kange kakwata bwenti ngamba ino nesimu yane ndogikwata ngasigimanyi ndokulalo gyebaleko konze sali sebo naye gyebaleko nze Dr. Warren Kizza Besigye kasimu kalina kabipesa
nkajjukira obumanyi buno bw'ebipeesa ebina obwo Binokia ngamba wangi mukama wange enkya jangu ku ssaawa 7 ku ofiisi onze kale otulo tutatwebaka nasula ndowooza twankwatanga saabulekingemu ali ku SB4 Media tulina omukulu Adam Lwana omusajja ono muyimbi yayimba akayimba katoka kwa balabala mubadde mumwerabidde abadde tubuzeeko naffe tumunoonyeza tunyumyemuko naye tuli mu lugendo ku lwaki yayimba akayimba katoka kwa balabala yasinziira ku ki kyayakaagaza okukayimbira kyatuukirira oba kikyabulamu tugera mu kampeyini 2021 pulaani zezo ziri zitya olwo bakwidde akasimu esimu ezo Fadi yazikwatako esimu kyeyo agitubanukia kyepesa ebina kinukia kirina bikalakala netuvudde wala yakafulwa amasimu oyo nga munange enkeera bayisaawa 6 zennyini nali ku edikooti najja nankumbi ng'otuuseewo nga ntuuseewo mba ndi awo nga ne Dr. Kizza Besigye ayingirawo ng'ayingira mu ofiisi atuula wayita nindamu eddakiika nga 15 nga nzijja ku mulyango ngamba gamujebaleko omuwala oli gwe nasangawo ngamba naye gwe oli mulalu twakugamba osse wano siddiyo kati eri luddawa ne mugamba nedda mukama wange njagala kulaba dokita waliwo omulenzi bamuyita Amuza mujjukira mu FDC yali w'amaanyi nnyo ennaku zino ndowooza abeera ne Mugisha Muntu nangamba tojja kumulaba olina appointment naye nti ye nga wano ku program taleo naga genda tutusumbuwa naawe dokita yakatuuka omukisa nga gunajja mba abakyango baganyawo nti nga dokita gulawo oluggi nanga jangu nenvimba nange bana baali bango bagana nempitawo nga ntereza ekitogi enyingira mu ofiisi y'omukulu tuuka mu ofiisi y'omukulu nambuuza Adamu oli oti agyebalewo nakola ebibye awandika byawandika mu ofiisi tulimu aba nagira nafuka katunda yalina ecupa y'obutunda bwanywako nange eglaasi nangamba ogira onywa ku butunda yalina n'obunyebwa bwali awo entungo namba ogira onywa toli mukutya towera muyi obimanyi ng'osinkanye omuntu ow'enjawulo tinga wonsisinkanye gwe ekikyo kyanjawulo ate ebibyo bya kamera naye waliwo omuntu oli Besigye nga tugjeeko abantu propaganda n'engeri gye bannayuganda ngeri gye batawa abantu bitiba na value bantu Besigye wanjawulo nnyo okitegeera nabeera naye awo nga ntudde naye nga ninga ali naani nandabira ddala ntuuse byenkola nampa nimalamu egiraasi yange nga bwawandiika namala nanyongera nangamba oli bulungi kwata weyongere juice neneyongera olagira nambuuza wavudde ku kyokuyimba oluyimba olwo amameme ne gakuba ntuuka nentulama baganda bagayita matiritiri neneetereza kyokka nga natuuse dda neneeterezeza dda nenenziramu okwetereza nange dokita amagezi ne gampa njogera ebyemabega byempiseemu kati nembimunyonyola byonna naye nga buli we munyonyola amanyiwo nemunyonyola nti taata wange yali bwati ne bwati yali buzira nduulu yali kyamaani nanyinyonyola ngamba twayitange nakaseke netugweya simanyi saidi zekakuto netugwe Lutuula netujjawe wammwe ku kyalo kyammwe buzira nduulu nga byonna byennyumya akola ki nemunyumiza kyenerabidde okugamba nti mu bantu bange wasigalawo kojja wange yajoyininga obuyeekera yagoberera ba Museveni abo naye nga twali tumanyi yakola ki nemunyonyola nemugamba tunabafa waliwo kojja wange gwempulira gwe twazuula oluvannyuma yali yagenda mu majje ale mu balakisi y'emakenke mu majje agaluddemu nangamba simumanyi naye nangamba kembi munyonyola amaziga ne gampitamu nantunuulira bwati kati bamala okuntunulira bwati nga mumanyi abasajja abasirikale nakambula yogera wavudde ku kyokuyimba oluyimba olwo nga temaze obbe munyonyola nga mukambwe nakyusa kkala ningamba omusajja ate nazizza musango abasajja abasirikale abo balaba abasajja abasirikale abo bagezi nnyo bali intelligent
era ebyo byankugambye nti okujjako ng'omuntu tamanyi kyayagala kati fulufiga ddala waaba nga yali alima nti taatawe yali badde asisinkana omusajja nga Besigye n'abimulimba yali kakkanya amubuulidde amazima nze kubanga nakaaba amaziga namala nantabukiro natabukanaga wayimbe byaki wabiyimbye wavudde ku kyokubiyimba neŋŋamba nfudde nze naye Katonda nampama nenziramu nembimunnyonnyolera nga bimunyona nga sikyusizaamu neki naŋŋamba okay kale naŋŋamba oluyimba lwonna waluwulidde ne campaign ndooza tubuzaawo weeks bbiri okututandike campaign ojja kujja tulabe engeri gye tugenda okukola kyokutandika campaign tutambule ffenna struggle tugitandike kirungi oli muvubuka muto kansuubire tojja kukoowa nga nedda mukama wange aŋŋamba ekirungi essimu yonje erina nakwata mu nsawo nakwata nalinze sikwatangako ku ddoola nakusimba ddoola nampa ddoola 10,000 naŋŋamba genda webale kuyimba ojja kudda twogere bwentyo bwentandika ne Besigye nengenda neneeyagala nadda nga nina ddoola 2 ozimanye za 216 ezo ssente. Okay, ali ku SB4 Media katono nnyo katukuwe kayimba kano toka kwa balabala Rozo kajjukira kutumiddeko gwe wena ng'oliko opposition side kutumiddeko gwe wena ng'oliko naba NRM kuba ndowooza kayimba kabakoze bubi okujjako nze kyenjagala ogamba bannange nga bali mu ndowooza emu opposition abantu abo ab'NRM tuleme balaga nnyo busaayi wabula tubaagazise tubasembeze tubalage nti bannaffe muli eyo muli bulungi naye eno baganda bammwe bali bubi osanga bali ekuba mutima ne badda gye tukola ki sikkiriziganya na muntu agamba nti ono muntu w'NRM mukube bikonde muvume omusajja oyo Bosco kyatusingako kibiri ebintu nga 2 wafuna omuntu opposition atamubiibiita nnyo n'amulaga nti ewuwe ki kati naffe kyo kyetulina okukopa w'NRM olumukwatako tumukoleko omukwano si sente si ze zikola buli kintu sowooza singa ffenna okuva oluyimba lwe lwabeerera olwakabi nga enamba emu mu Uganda baatuyita bampitanga mbafune ssente naye nga nzijukira neŋŋamba nfune ssente baba bali mu ttaka omusaayi gwabwe musanyufu. Okay, nga tugenda mu kayimba twakomye wali nga kwadde $2 fandikiraawo wampa $2 ge tumanyi kye natuukako najja ku studio nga nkuumye ekyama naye nakuuma ekyama ezo zonna process mwe nayita nga sibuulirangako muntu n'ogu okujjako nze ne producer kubanga David ng'akimanyiko anti bwe yalukuba oluyimba nga bikweka kuba nze kyensinga okumanya abantu bangi balya mu bantu olukwe omuntu asobola okukulyamu olukwe mu kantu akatono bwe kati okitegeera era namumiitinga nga twogera nga wali nga ne ku studio mbeera awo bamisa kisemakula nga batutuma emmere ajalo nagenda ku lubombo wali ku kyebusabala nga ffe tubanonera emmere nagireeta nonsi ne bakuwa ka transport n'okassa n'odduka emisinde nga mbeerawo era nga kyenkola ekyo olwo maze okukwata ku $2 ebyo nabikukolerawe nti jukira okujjamu abo nali era nkozeewo obusente ku mafuta naye nga omanyi wokwata kasente osooka ne weetereeza woosula $2 ebyo 2 nali nsula ku mufaliso inchi 3 ng'ate mukadde emitwalo nga 7 okitegeera nenziruka ebiseera ebyo mufaliso inchi 5 ku 6 zaalinga 15 nesooka nenkwatako ekye 10 n'eki
Nesooka nenfuna akalala nenkazingako kugenda nisako nesooka nenfuna ekitanda nakigula na mu bikadde naga sijja kuwepanga ku bipya ngenda wali mu ndeeba nga ku join aseyo gye batunda ebikadde nga ku butale ekyo ekikubo nengulawo ekitanda kyange kyali kya mitwalo 10 n'egi nendi kankola ekiriri kalumu kange nengula ne ka TV obulamu ne butandikira wasa n'okuwasa nali ennaku yange nali ngimanyi nga nkimanyi obulamu bwange bunkaluubiriza sobola kwongerako muntu mulala ate nenkola ki nemukaluubiriza nga beerawo mu kalumba kange ako kati kampeyini ziba zinaatera okutuuka Besigye n'addamu nankubira essimu nga wagisevinga enamba ng'onzibako ekirala naye n'otanzibako ssimu eyo nga nagisevinga olwo nali nakyusa n'akasimu ofuna endala nenfuna yaliwo ekiseera ekirala kyalinga kigundi kimotorola kirina eriyo ekya bulaka ekyo kirina ekyo kimotorola ekyo ebyadda babinyumiza nange bunyumiza sabirabako nakigula ku mukwano gwange ne kali kaggwako nnyo omuliro nenfuna ekyo simu njirina omanye saayo n'omukulu ajja kukuba era n'akuba nampita kati we nadda nga mpise bano abanzala wanga olwo oluyimba lutandise okutambula mu bantu b'FDC okitegeera balusyalinze batandise odufuna n'abaaba baali bangoba nabo baluna ngenda okujja nga ndi serebu kyesirabanga Adamu ku kitebe waliwo ndooza balina n'emiitingi ng'olwo bajjudde uno ye yaluyimbye akayimba kafono ati kankujukiza oluyimba muvuzi gyantoddumanya nali DJ naye nali muto bwentu naye nga ndi DJ akola kulamuzi sound ku 26 atuleeta ebidongawo ku FDC awo nze yali DJ nalampa oluyimba lokaloka lina okuzanya yes waliwo nga lokale twazanya okuva ku ssaawa 5 paka ku ssaawa nga 9 nengamba yani ndusigaza nagenda okwebutandisa okufuuka olwakabi ebito wakati nfuuse serebu awo embeera obulamu nga bukyuka mukama nga ggulawo tomanya olunaku lunaakya lutya oba lunaaba lwankuba oba lwakikome oba lwaki nze olunaku essimu ey'okubiri empita ng'ovudde kweri ng'olunzize abantu b'FDC nsanga abasiraamu musumba bonna bali kuyimba kankuwe ku ssente abantu abanyankola abaliwo baali baveeyo wonna kankuwe ku ssente ngenda okuvaawo ngwate nga ssente nzirina pate yali awo ne bakuba ebidongo nenduyimba ne banfuwa ssente nadda mu kalenda omwo nga ssente nzirina kati amawulire gatuuka mu kalenda omwana amanyi nali mutini nnyo omwana wammwe wano eno yayimbye oluyimba wali kutumulabye ku kitebe ky'FDC ayimbye oluyimba ensi yonna nesanyuka abaddewo abakulu bamufuye ssente amawulire ngeno gatuuse dda ogenda okutuuka nga gatuuse ngabangamba oluyimba waluyimbye misa kyabuzi oluyimba waluyimbiddewa nga mulimba twaleddeyo ku kyebusabala wali akasitudiyo awo kampeyini wezatandikira tuggulawo kampeyini nakivubo nze naleeta Dr. Besigye ku stage nga bamaze otuuka wansi abantu batudde nenyimba oluyimba ekisaabo kyonna nekikola kiti ne balunziriza ne bagamba tuluddemu nze nasooka okuzindiza Besigye amazina nakkirira mpaka ku ttaka n'atuuya nazina nga takoowa bwentyo bwe natandika okuleeta mulaalo mu byobufuzi bya wano nga bikulembera ennyimba ez'ebyobufuzi era lwe luyimba olukyasinza okuleeta mulaalo mu bawagizi n'okubawa essuubi nti waliwo ekisobola okukyuka. Okay, kati tubesinge ku luyimba olwo tunuleko sides bbiri. Lunaku ki lwawa ofunye obuzibu ku luyimba olwo ne wajjusa lwaki waluyimba? Omulundi ogwasooka twali Kaseese eyo. Kaseese lukampeyini zigize waliwo yali anguze ku kivulu nga ndi ne Shiba ne bayagala okuyimiriza ekivulu ekyo tekijja kubaawo nga nze kwendi mpozi nga Shiba yayimba yekka. Nali mu loogi natuuka ndi mu loogi ngenda okulaba abantu ab'enjawulo abaaleeya beetooloola nnyo wendi nendowooza nti ekiki ngamba oba
waliwo obuzibu nakimanya natandika okwekengera ba twatuuka e Kasese by ssaawa 5 ez'emisana twali tutuuse ne banfunira Roma wengenda okubeera bwe ntandika okulaba embeera bwetyo n'entya kati ngenda okulababuuza bayogeranga Lunyakolo mweshongoze waki esongolo kyakutoka kwa barabara omulabyeko kati ng'omuwala yali tamanyi naera nayingira mu luumu naganze simanyi abasuze wano bangi kati waliyo akavubuka kukaali katumanyi kabeera nnyo kategeka nnyo ebivulu bakayita Pedison kumbe ne kababuulira nti yasuze wano ali mu luumu bweti kati ziba ziwera ssaawa olw'ekivulu bagambye bamaze okunzija ku puroguramu sigenda kukola ki kuyimba era bakiŋŋamba omutegesi yankubira essimu naŋŋamba n'ekivulu badde bakigaanye bagamba togenda kuyimba ki luyimba luno nawulira obulumi bungi kuba abawagizi nga Yesu baali beesunze kulaba omuyimbi yayimba oluyimba olwo ziba ziwera ssaawa 3 ngenda okuwulira abantu jukiriza abaali abamu bagenza mu bivu ngenda okuwulira engatto ne mmanya nti ki bazze nenzigulawo mangu ruumu banoonya ruumu mwenkola ki nenda okulya bakuba omuwala empi agaba loogi bamugamba ali luddawa yasuze mu ruumu ki agaba naye nze simumanyi ge mumbuuza ngenda okulya baggulawo loogi z'abantu nawe oli naggulawo kati nenzigulawo mpola bwenti nenzijjaku nenzira wali mu nsonda nendekanga ensawo yange kyenakola nayambala ngatto nyamba nali ne mu box neteeka n'ekino neteeka ensawo yange nenjissa wano ku mulyango engoye zange nenziteeka nenzirala bulungi ku bulire saati n'empale naye nga tonzitadde awo endala ne balowooza bwendi nenfuluma nenzira wabbali kati buli kyagendanga mu maaso nze nali nasuze mu luumu ya mu nsonda nenzira eringa ku ttoyi buli kyagendanga mu maaso nga nkola ki ngenda okulaba abasajja aba military ab'amagye bazze nga gyendi nali nagenze ne dereva wange naye nga ye yasuze ku loogi endala eziddako yagamba wa loogi yali ya $5,000 naga nti sente zimpe $5,000 ngende nsule mu y'omutwalo nze nsevinga eki nemukubira nemugamba waliwo obuzibu nemugamba naye emmotoka wagitaddewa naŋŋamba weeri awo ate ebisumuluzo naŋŋamba ate nabikuteeredde kameeza naye nga ndaba eri bakuba kyenakola nenkutama wansi netambula nga njavula bwenti nengenda nenzirayo mu luumu nenzijjayo ebisumuluzo nenzirayo we naali nekwese nenoonya wempita nga ngenda okulaba nga ku ttooyi ekikomera kiwanvu naye nga waliwo ekipipa ky'amazzi nga nsobola okulinnyirako nenninnya nengwebweru nengenda ndi mu kinu nengenda nempita emabega eri bwenti ate obuvumo we nakozesa nenyingira ate era muguuni mu geeti nga bakyali mukwaza emmotoka bwe yali nenyingira kirungi tewaaliwo yali ansibiddewo nenkoleza nenzira livansi nenkolaki simanyi nze nenvuga nenvaayo dereva nemugamba oliwa naŋŋamba nemukubira naŋŋamba nvudde funawo ddo nsange mu Stenson waliwo shero oba ove Fort Portal waliwo shero esooka awo nempakinga awo nembaleka eri kati najja dereva nemugamba tukoze tutya ngenda okulaba epatuleva gye tuva bavuddewo bagenze bazze ku show neŋŋamba naye tukoze tutya nga mpulira banjooze nnyo nenga naye mpulira nga bantu banjooze nina okuyimba era omuntu omusiru oba nali musiru oba nali mugeza kitegera nemugamba tuddeyo ku loogi nenzirayo nensanga luumu bagitankudde ensawo zange babisudde wali eri nenkola ki nenzijjawo ensawo yange nembisa mu buutu nenvuga nenzijja ku show omwabula omutegesi nankubira ate essimu naŋŋamba baŋŋambye bazze kunoonya naŋŋamba nti ye naŋŋamba naye ate bw'otayimba bagenda kuba ebyuma bagenda kunsiba kuba ebyuma byali byamaanyi biri mu milioni 10 yali mu kisaawe naŋŋamba bagenda kuba ebyuma buli muntu abwedde ayingira agamba tuuka kwa barabara waatayimba
nimugamba oze nkoze nti ate bankwatidde muki mulumu mbadduseeko buddusi newe natu mukwano gwange bamita Mozo neŋŋamba naye mukwano gwange sijjamu kuba mutuufu mba butayimba ebyuma kasese byali tebikola ki kuba omanyi FDCS bukakasese nga mulimu abantu nga 15 mu kisaawe Shiba yayimba byayimba nga bamugamba tuuka kwa balabala aliwa nenkola ki bagira neŋŋamba naye kagende nnyambe Mozi n'ogenda nengenda nempaking emmotoka baka stage eri wano naye ngikyusa nengisa ku mulyango kwenyine nemala nempaking eri ne dereva nemugamba abeerayo giteekaawo nemugamba ebisumuluzo bimpe nga manye ekiddako yajja kutya wabaawo ekiddako ayinza okutomera oba okukola ensobi nembeera n'ebisumuluzo byange nemugamba agenda awali DJ bateekeyo oluyimba ngenda kuyimbayo ebigambo bibiri abantu banasaanuka nkoleki nenzija nayina ekikooti kyange nempita mu bantu bulungi nnyo nenzira backstage ngenda okudda backstage nga abapoliisi bali wali ab'amagye naye nga tebammanyi nenyabirabe nti ngenda okulaba ne babagamba nti gundi ye yaliko Shiba waava aba amaliza oluyimba olusembayo oli namugjako microphone nenenya stempisinganya ne Shiba naye teyategeera nenenya ku stage ne bazikiza amataala ne bateekako tooka kwa barabara nenyimba nti ekisaawe kyali kifudde abakunjo ne bakuba endulu kati ngenda okuddawo ekutunula bwenti ngeno wali abamilitale babiri neno wapiri ngenda okulaba abapoliisi nabo beeyongedde buli wenyongera okuyimba beeyongedde bati nemanya akoze enki mpedde kyenakola amagezi ne gampa nenyimba nembagamba abawagizi bange mujje ku stage bakunjo ne beeyiwa ku stage ne Juliet kati ne baagala bagende bazikize bagambe nti bazikize eyuma ne mbagamba emikono waggulu nenkutama bwenti mu bawagizi nenzika wansi wa stage nagenda nnyimba nga abantu bali ku stage naye kati nga bano tebaawula ntuuka ku mulyango nensuula microphone kuba yali akodress nenyingira emmotoka ne bakwata buli muntu eyali awo nga bamanyi bakwatanza olina driver nalina mugambe dda nenkwata emmotoka sebe nawe nagivuga nenvuga emmotoka nasula Fort Portal nenfuna lodge tebankwata nabaddukako omulundi ekirala nejjusa twali Soroti era mu campaign enenkova eno gye nagijja baagala twamala campaign kati nga munaamala campaign ekiro ne mutambulako mu kagundi ne bajja ne bayola buli muntu yenna yeefaananyiza oweFDC kati mukudduka ne bakuba amasasi nenyingira mu kisaawe akatimba kino ekisaawe kyamukulamu avugira ennyonyi mubagirira ennyonyi bakiyita batya leadership simanyi biki kati nyingira bwenti nesoseka bwenti mu kisiko ngenda okudda engulu ngenda okufubutukayo nga nze okufubutukayo okudda ku loogiza yali MP omuyitaalaso we twali tusuze nze nga siwuli sirina kyemmanyi nga ndowooza ntuuyanye ngenda okutuuka nga esaati yonna ejjudde omusaayi ne bangamba gwobadde ki ngenda okwetunulako nga nze nambunye omusaayi ngenda okukebera wano nenkova ogiraba eno bagenda okuŋŋamba nti eryo lyali ssasi nze nawulira nga just akabiriiti akampiseeko naye lyali ssasi awe nali ngenda okufiira Soroti era abantu abaali Soroti mu campaign eyo sinayo bagijjukira bakwatira abantu beFDC nga bayola buyozi ne bakuba n'amasasi zero saalinga saawa 2 lwe lumu lwe nasimatuka naye era nali muvumu saalekeraawo kuyimba kuba ekyaŋŋumyanga nti ne bakitanga abaafa tebaalina musango bino byonna byonna bikugwako omukulu yabitegeera yabitegeera era n'okunzijanjaba bino byonna ngenda otuuka ku loogi kuba naye ne bamuyita nga mbunye omusaayi eno najjayo ensawo ye nantwala mu lumu najjayo ekisawo ye nantreatinga bulungi ye musawo nampa eddagala nalwo nempekeze yampa naŋŋamba mireze empeke saawulira ku bulumi. Okay, tuyiri ku SB4 Media gwe wena Josinzidde okubeera nga otulaba era ng'ogoberera emboozi eno
tukweyanziza nnyo sharinga video eno etuke ku buli muntu. Tuyine Adam Mulwana omusajja yayimba akayimba katoka kwa balabala tuzza naye tunyumyemukko naye bangi mbadde nga mutubuuza omusajja oyo yalaga wali mu Uganda wuno waali tumuzudde tunyumizaamu ku mboozi ye y'oluyimbo olwo. Tutulire ku sayidi y'ebirungi birungi ki byofunye mu luyimbo? Ebirungi byensinza okufuna nfunye emikwano egy'omugaso. Nze nali simanyi nti ndibeerako n'abantu ab'obuvunaanyizibwa mu mbeera gye twayitamu. Nali sisuubira nti ndifuuka sita, nti ndiyimirira ku stage abantu ne bankubira endoolo nzaani. Abantu ab'obuvunaanyizibwa bensisinkanye ninnye ku nnyonyi gye nali sisuubira. Nasooka ne ngenda e South Africa nalina show ne Bob Wine ne ngendako e London. Ntambudde wadde nga sitambudde mu byakuyimba buli mikwano gyalina gyeŋŋamba jangu otukyalireko. Kuba nze natuuka e South Africa nenfuna nasangawo baveterani abasirikale baabawaŋŋanguka abagagga abaali bakola mu gavumenti bakwano ba Besigye nabasanga e South Africa ne bannyaniriza ne bampa ssente ezisinga ne ze nali ngenza okukolera. Kuba eyantwala ku show yali ali Mawale nga buli show ngenda giyimbira emiliyoni 4. Kuba nalina okuyimba e Durban, e Pretoria ne Cape Town, show zaali 3. Naye natuuka abantu ne banfuwa ssente. Oluvannyuma ali Mawale n'annambuza abagagga abakwano ba Besigye abasajja bali eyo balinda kimu ba Museveni waalivaako balyoke badde bali eyo baawaŋŋanguka. Ne otuukawo ne bampa ssente nadda ne ssente obulamu ne bukyuka. So ne mmanya nti Katonda aleeta entegeka aleeta ekintu osanga ng'alina entegeka era mmanyi nti luliba olwo walibaawo ekisingako ku kyendi ekirijja mu bulamu bwange. Kati tutunuulire ssente zo z'ofunye mu luyimbo olwo. Waliwo kyolaga nti kino kyenzikozeemu oba waziddanga muzikyakalamu kuzikwana mu bakazi na kuzigena mu mabaala? Nsuubira tewaliwo munnayuganda eyalandabye nga ndi mu bbaala nti oba nnywa mwenge oba mu bifo ebisanyukirwamu. Ekisooka sinywa mwenge, ekisooka neewala nnyo omuntu wasobola okunfunirako kye yeekwasa. Naddala ffe eno gye tuli mu opposition tutambulira mu bulamu obulimu okusoomoozebwa okwenjawulo okutwala n'obulamu. Abamu ffe tuwaddeyo obulamu bwaffe nga tetulina kye tulisasula n'omuwendo gwe balina otusasula muzito nnyo wabula tukolerera nsi yaffe kubanga ebbanga eryo lyonna nze muyimbi mulembe gwa Museveni guno yali avuddewo n'ennyimba oluyimba nga lugamba ku mwami Museveni kino kyokola kibi. Abasinga bayimbanga za laavu balala babikkirira naye nze navaawo nesaddaaka. So suubira kuba nti nze nsobola obeera mu mabana nenkwana ffe obulamu bwe tuyitamu basobola okukutega abawala wala ne beereeta naye ng'ekimulese kirala kujjawo obulamu obwo. Ebyo byonna olina obyewalayo ensonga lwaki tonsanga mu mabaala. Okay, twawerako nti waliko mu Cream Production. Okyaliyo bawavaayo? Cream Production nabeerayo nga nkola ne mukwano gwange alunawe mukwano gwange ng'omuntu mukolagana mutakuba ye twalabanga wa movement. Si wa movement. Mukayimba kali yalimu. Kati kamba we story ya Aruna mu biro era abamu blaming ndoza bajja kulekeraawo okola ki. Omuyaga gw'ebyobufuzi we gujja waliwo yali manager wa Production. Akolagana ne Lawrence yali manager wa Bob Wine. Omumanyi oyo mutono mudugavu. Ajja agamba manager nange yasooka kuŋŋamba nangamba kale go wayimbe ebyo nekyo olina okukola nande ngenda kuwa ssente ogatte muno vaasi ne mugamba nedda tomusimba luyimba nga luwaana Museveni ekyaramu. Tagana ne kakati manager kye tulina okukola ng'agamba oli manager wa Production Haji ajja ateekemu ka vaasi ayimbe bamuwe ssente atambule akole eki. Bamwawula n'omwawula ye teyamanya mwezo ssente ez'okuyimba oluyimba oba mugamba agiteekamu ka vaasi mumuwayo ndowooza zaalina miliyoni 5 ka vaasi ako kokka oluyimba telulina buzibu. Ebiseera ebyo ebyobufuzi tyali tebinnama kuba bya bukyayi ng'agenda mu studio ng'alikodinga teyagendayo mbw awagira Museveni mu kinenga. Kati bw'okitubuusizza ffe ng'abalabi tumanya nti wa sayidi eri era ndowooza waliwo akantu akamu baada tuyisobola n'omufunako akatambukira nako nga katrendinga nti oluyimba olwamuleetera ebizibu. Era
era omuntu ayagala NRM yandibadde yejjusa naye yatuuka ekiseera n'agamba era yagamba nga wantomeza nze saali mu byabufuzi Aruna tabeera mu byabufuzi tomulirangako kabibe bino ebyamawanga ebya Bwakabaka tabibeeramu ebyo okuyimba ezo nyimba ezo yenga nze olaba nalema okuyimbira Ssaabasajja Kabaka naye raba omusajja wantomeza n'ennyimba ebintu ebyo kitegeera so bamutomeza butomeza era mala okubimba bwe nti nga beene mugamba okoze ensobi nangamba ombuulidde amazima naye bantomeza tesikyayinza kukola ki kukikugira kankireke era abasinga abantu abagamba mbu Aruna ne bamukyawa bamukyayira bwe ne mu campaign bamutwala nayinza okuba yayimbayo campaign naye nga baera kubya kumulimbalimba era we yamala okizuula n'addukayo teyaddayo mu campaign kati ezo zeyayimbamu yagenda okulaba ng'ate nze jjukira yabeeranga nange nga munnyonnyola nemugamba naye kati omusajja omugenda muyimbira Abannayuganda mubalaba abamu we bafuna ekyemisana ekyeggulo tebasobola kukola ki nemugamba Bannayuganda abamu ne bannayibba bo bakeerawo okukusaba tulinaayo munnyo tuwe nemugamba olaba embeera eyo nungi nemugamba abantu bewola mu banka kuweerera abaana nafuna looni nembimutunuzangamu nga naye abiraba okitegeera nemugamba gye tulaga eggwanga muliraba obubbi bw'ettaka byonna nabimunnyonnyola nemugamba atuba naye yalina obuzibu n'ettaka nemugamba obubbi bw'ettaka nemugamba muntu abo bamafiya bokolera babi era naye yabirabanga kivola yabiddukamu babiddukamu yejjusa olunaku kubanga obulamu bwa Aruna okuva yayimba oluyimba olwo bwakyuka abantu bamulowooleza nti musajja awagira Bosco ne bakyawa ku introduction nga short abantu tebakyayingira naye lwakuba nti nze nalingawo nga tutimba ekipande abatagala kulaba Aruna bajja okulaba nze yensonga lwaki twawangala ne tumalako lwakuba nti natuuka ekiseera nensotolinga naye nga kankole bizinensi zange mbeera mu bintu byange nenkola emirimu gyange ninga mwendi kati plan tusembedde we balina okundabira abadde baneebuuza nabagabize Simba Sweet Love wakula ebbina zenyimba bya bufuzi era nzija ensonga enkulu lwaki tukunoonyeza nga tutuuka okuwumbawumba sizoni gye tulimu mulimu kulya abantu bali mu kulya fulufiga yalidde banje tulabye abadde ku people power abagenzi wa president n'abawa akasente n'abadda ku saidi Adamu Mulwana bw'ofiira ku mazima nti teri kusuula FDC sigwe gusoose sikusuula ze njagala ogenda kulya njagala gamba Bannayuganda Adamu Mulwana oli bulungi nnyo togenda kulya kutereeza statement teri kusuula FDC Bannayuganda njagala banfune bulungi nze ndi muntu wankyukakyuka siri wa kibiina era mu FDC kumanyi gendina n'abantu ngeri gye bamanyi nti eyo etoka kwa barabara nandibadde oba ne basabala ndi secretary waago ne bande nkulira abavubuka oba waki sirinayo kifo wabula nze ng'omuntu nawagira Besigye kuba ye yaliwo yempaji epira gye twalabanga esobola okujja waani Museveni kati wetudda ku nsonga y'okulya nze ebbanga lyonna Museveni tasookedde ku bano betulaba okugula fenna zaatusoomooza n'akuleetera abantu bakuwe miliyoni 10 toddamu kuyimba luyimba olwo naye n'olowoozaamu miliyoni 10 osobola owangala nazo bbanga ki ng'ebyokulabirako nina bingi embeera embi gye tuyitamu oba omuntu ali Munnayuganda gy'ayitamu yemuleetera okukyuka yemuleetera okukwata miliyoni ezo 10 kati tugeze omusajja akwetedde miliyoni 5 nazo birawe kapa nagamba kwata oyimba oluyimba naye ng'olukyusizza tosobola kikola nno tosobola kulya mu nsi y'olukwesebo Museveni oyo mulaba tosobola tusulira fa bamadde obusate bwa bulufe Museveni oyo mulaba nandikyogedde nti musajja kibi okukyogera kuba emyaka gye musajja mukulu tasaana kuba muyaayi naye waliwo omuntu akula n'obuyaayi Muzeeyi Museveni oyo mumulaba muyaayi era Abannayuganda mukyasaaga mugamba ti fulufiga oyo bamuwe ssente
mulalu ne bamuwa ssente n'alya. Ebimu ku opposition kye twasudde kwe kukkiriza full figure. Anti temulina ssente. Wulira nti nkyakunnyonnyola kwe kukkiriza full figure nadde wa Museveni. Kati bano bakusaasira bakina Bebe Cool abo ne we yaali batutte abo justice. Naye ova ku muntu omanyi musobola okubeerawo nga mwena musirise mwogera omulalu naveri nayogera ekigambo mwemwe gwe gundi watta gundi. Abantu 6 babaddewo abategeera mwena ne mumuwa amatu. Anti bayinza kitwala nti full figure mulalu bamuvuga ng'omulalu naye full figure mu opposition tubadde tumwetaaga nnyo. Era mu bantu abajerega mbu Museveni yatudde era bamuwa amagezi omwetaaza kyo yavuma obuvumi. Bwe kirowooza politics wa kakati siwa onoogabira bannayuganda bonna ssente onoozijjawo wabula okumatiza n'abantu okwegomba oli kyayogera. Ne batugambye twamusindiseyo ng'Ambega era kyali eno mu opposition. Abantu abamu tukule bw'olaba full figure asobola okukwata ezo miliyoni 5 z'olaba aleze n'aba ng'akyabegeramu abatamuwadde 10. Kati tukoze tutya bannayuganda era full figure sobola movement lwaki akwata ssente kyekyali ekirooto kye. naye nga mwakola ensobi Bobi yakola ensobi teyamuwa kifo mu people power n'anyiiga. Buli muntu akola ensobi omanyi osobola okulaba ekintu ng'ekitagenda kukosa nadda endi n'okiraba kigenda kukosa. Olaba Bobi Wine sisobola munenya nti tewa full figure kuba n'ebifo byali agula tebisolooza musolo nti birina omusaala naye ekigumya abaana ng'ogenda ewaka okukola naga daddi ondeeterayo cwiti nomuga kale nja kukuleetera munnange ne wootamumuleetera n'omutamuleetera nodda noba n'oleesa omugaati n'ali omugaati agumira okwo ne switi n'atamubuuza. Twalina okumulimbalema nti full figure gwe mwogezi wa people power ekibuye wanu oba mu Wakiso district ekyo kyali kimukuuma. Ze zimu ku nsobi ze twejjusa mu opposition n'okuba nti tetubuddaabudda bannaffe ababa batugenzeeko ne bagenda ate tubalabanga abalabe mu kifo ky'obbasika bakola eki bakomewo okitegeera. nga tuwumbawumba Adam Akasembayo ennaku zino tulaba nga Besigye asirise Bobi Wine azze w'amaanyi nnyo kati gwe nga gwe okyogerako ki ekintu ekyo tuwumbawumba. Tusobola kugamba nti omuntu okusirika tebuba busiru. Najja bavuddeko abo bagamba mbu ayinza obutadda ayinza okukera Bobi. Kiri gyali naye nga ye ppira y'opposition wano kati. Gwe kiba tekikukosa? Nze tekiina kye kinkosa wabanga bwasazeewo. Nze ndiwo kukola mulimu gwange kulaba nga bannayuganda bategeera kye tukola kye tubagamba waba tazze era nja kgenda n'ono aliwo. Sirina buzibu na muntu wabula kyensinga okwagala bannayuganda bategeere nti neggwanga si lyange si lya Besigye si lya Bobi Wine si lya Museveni. Buli kizibu ekinyiga Uganda kinyiga gwe omuntu owa wansi. Embeera ebaddewo ne Besigye okulaba nga asirise yatunuulira bannayuganda. Nze njagala nkubulire gavumenti eno ekola eraba ng'oginyigiriza ng'eraba ogenda nga ddala gwe ogirina ogenda gikuba eyiye amagezi gonna agakussa. Oyo yenna propaganda gw'olaba akuba Besigye abantu basasulwa ne bagamba nti kati pulojekiti eno yakukuba Besigye bamuvume bamugamba akolagana ne Museveni era ne bakwata essente ne baziwa omuntu nga Bwanika n'atandika okuvuma Besigye. Abo batamala emirundi okuvuma Besigye basasulwa ate nga bakolagana ate basasulwa gavumenti nga ate n'abantu abamu aba opposition abatakolagana na Besigye nabo bongera okwo ssente kikube ekisajja ne baleeta propaganda eraga nti Besigye y'omunaani kuba bakitegedde. Besigye bakitegedde nti abayingidde mu security bomu bennyini atandise obbasensera emitima abali mu gavumenti waliwo abamuwagira amagye poliisi atandise okugasensa ne bagamba nti ono tulina mukuba. Emboozi mpanvu
era nga luno tutuuse kuwumbawumba kwa programu yaffe. Tubadde na Adam Mulwana akasembayo konna kosobola okugamba Munnayuganda ali eyo n'okuterekera omwaka 2020. Nsobola okugamba bannayuganda akaseera ke tugendamu oba nkayite kakufa kuwona oba obuyinza bwaffe tuwaagala obbununula mu bannakyemalira ate ne nakyemalira agamba temunzigyako ki ate ekisooka alina emmundu alina banka ntegeeza ssente alina paalamenti alina essiga eddamuzi alina obuyinza ebintu 5 munaamalako ffe tulina ekintu kimu tulina obuyinza bw'abantu olina mu makwogera bwogezi sigale nze SB4 oli ku SB4 media sharinga video eno girayikinga kisinga obukulu lekawo comment yo tuyanzo tukyayirako omukulu kale mukama wange naye neyanzwa okuncanza tunyimye embozi ekyali mpanvu nnyo emboozi nnyingi nnyo gye tulina kuba tugenze mumaliriza emboozi nga soogedde na kizibu kya Uganda enguzi obutemu obulyake mwami Museveni oyogeranga agenda okwesimba ogenda kwesimba sigenda kwesimbawo naye tulina okwogera ku ggwanga lyaffe kuba bitukwatako. Okay. Sharinga video tusookwa ne twebaza Ajaluna Mbiru okuba nga atuwadde kavenyu kano kalungi nnyo emmere kituwadde tukiridde tho omukulu ono ensonga ze zikyali mpaavu naye nsigadde SB4 sigadde SB4 sector wakabi tuli ku SB4 media sharinga video likinga Omalu akoze ku kamera mbere bulungi mweraba.